Abalonzi b'e Kyaddondo East omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nnyo nga Bobi Wine gy'akiikirira nga bakulembeddwamu munnamateeka Muwada Nkunyingi bategeezezza nga bwe bali abeeteefuteefu okunoonyezaawo omubaka waabwe obululu obunnamutuusa mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu aka 2021. Bano wabula bennyamivu olw'abakuumaddembe abamulemesa okutambula okwebuuza ku bantu. Abatuuze b'e Kyaddondo East bennyamivu olw'abakuumaddembe okulemesa omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okutambula okwebuuza ku bantu ku nsonga z'okwesimbawo ku bwapulezidenti. Bano nga bava mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo ebivuganya gavumenti. Bino babyogedde mu lukuŋŋaana lwabwe lwe batuuzizza e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso. Abalonzi bano nga bakulembeddwa munnamateeka Nkunyingi Muwada bagamba nti bakunoonyeza Kyagulanyi akalulu ku bwapulezidenti era basabye abantu okumuwagira. Mwe bannayuganda yonna gye muli tubategeeza nti ekyaddondo Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu gy'akiikirira twasazeewo tuli mabegawe era tugenda lwanyirira eddembe lye okuba nti yeetaaya era tuli mabegawe ku mission 221 tubasaba mumwanyirize nga bwatuweereza obulungi bw'ati ekyaddondo Uganda yonna tubasaba n'obuwombeefu mwanyirize Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bongeddeko ndi Kyagulanyi akoze bulungi era asaanidde okubeera pulezidenti w'eggwanga nga kati Muwada yagenda okukulemberamu okumuwenjeza akalulu mu kitundu kye eky'Ekyaddondo East. Abalonzi bano wabula bennyamivu olw'abakuumaddembe okukugira Kyagulanyi Ssentamu okwebuuza ku bantu. Bamuziyiza okwogera, bamuziyiza n'emikolo, bamukugira ne waliwo be mulaba abataaya bo babakkiriza. Bandibanga beekobaanye obanga bazze kulwanyisa ffe kubanga ono alwanyirira ffe ye bamulwanyisa. Bannansi tubeere wamu tusigale ku mulamwa. Abakuumaddembe bakimanye ensonga eno senga baddamu okuzannyira kuwona ku Kyagulanyi mutagenda genda eno tagenda kutambula. People power tuli bangi nnyo mu ggwanga Uganda. Mu ngeri endala banna People Power okuva mu ggombolola y'e Makindye batongozza ekibiina kyabwe ekiyitibwa Makindye People Power Brigade era nga n'abakulembeze baakyo balondeddwa. Fred Nyanzi Ssentamu owa Informal Sector yakulembeddemu okutongoza ekibiina kino ng'agamba nti ekigendererwa kya kunoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu obululu obunamuwanguza akalulu ka 2021. Abalondeddwa kuliko Bampenga Amosi, Winnie Nalunkuuma, Mukiibi Dennis n'abalala. Era bano Fred Nyanzi Ssentamu owa Informal Sector mu kisinde kya People Power bano abatongolezza kamwokya wabula n'abakuutira okuba n'empisa saako okwewala okugulirirwa. Okuba nti nno abakulembeze bandi bamuddeyo buli omu n'akola ekye buli omu n'ajja mu kamera abantu bonna ne beemulisa ne babeera nga balina ebisawo n'enda nga basobola okubagula. Twewale nnyo mwegendereze nnyo abantu abagala okujja mu kamera ennyo. Nyanzi era alabudde bannabyabufuzi abeerimbika mu kisinde kya People Power kyokka nga beenoonyeza byabwe nti bakikomye bunnambiro. Ono era ategeeza nga bwe banaatera okulekeraawo okwenyigira mu bibiina by'obufuzi okubeegattako kubanga abasinga bava ku mulamwa ne beekolera ebyabwe. Opposition bwebamubuuza ku TV ng'addamu bino ate Bobi akyali muto ate tannabafuna experience. Gwe experience gy'olina ebbanga lyonna ogikozesezza ki? Annette Nakayibaale y'abadde ku Radio TV Amasukkulumu.